Mugamba mutabagala balungi abekumira kusinga face to face. Simbaniriza ate nate olunaku olwaleero mu video yaffe. Video yaffe yaleero tugenda kutunuulira ku waliwo ebintu oba ekintu abasiye kye mukola ekireetera abakazi okubanga bayina styles bataacakkiriza bazina. Simanyi omukazi ayagala muyonka mabeere, omukazi ayagala mukuba kacyabali, omukazi ayagala muweweeta musino, senga omukazi takyayagala style bweti. Olobooza lwaki omukazi aba atuuka ku ssa eri kugamba nti nze tebannuuna nze tebannuuna musino. Omanyi omusino obuwoomu obuguliko mukwano ogenda n'oguddako n'ogubeerako ng'olinga asika akama amata ng'omufiirako n'omulumya kati ate gwe mwami we kitegeeza buli nnaku ogenda kukola ng'ekyo bw'onaaba okikola. Bw'oba tomanyi kintu we bakikola muyige okwefaako okuyiga ebintu, mukole research. Jangu ku YouTube teekamu nti bannange omusino bagunuuna batya, bajja kuleetera videos. Bw'owulira eyange nga tekugasa genda ew'omulala, bw'olaba nga nayo tebigase genda ew'omulala, bw'olaba nga tekwongeddeeko genda ew'omulala paka bw'onaafuna ky'oyagala. Bwe tutyo bwe tukola research, bwe tutyo bwe tukuguka era bwe tutyo bwe tuyiga. Kaakati obuzibu obuvudde sina bwa musino, obuzibu obuvudde inbox yange ejjudde senga omusajja n'akubuutikira n'obeera nga tolina busiza akussizaamu toyina bwogerero akuliko akuzina. Nze sikyayagala musajja kunzina style ya missionary style kunze lwaki nti anti bwakutuukako ng'akugwako yenna oluusi obanga ajjeeno ng'afuna we yeekwata ng'alyoka akuzina bwakutuuyaniramu nti zona zikukkako ne bw'ogamba nti oyagala musiimuula ng'okozesa enfumbi tolina nawe oyisa mukono. Baami baffe abalungi, omukazi tomuzina bw'otyo, omukazi tomuleetera kwetamwa kumuzina, omukazi tomuleetera kubulwa apatayiti yo, omukazi alina kuba ng'akuyaayaanira ng'akuloboozaako ng'ate era akwagala. Bino byonna ojja bituukako oba bijja kusoboka singa omukyalo ono oba omukazi ono mu butuufu omukola ebintu ebinyuma. Naye bw'obanga ebintu by'onkola tebinyuma kijja kunzibuwaliramukko okubanga nsobola okubeera nga neetereza n'embeera nga nkuloboozaako oba nga nyumirwa okwezinako. Mukwano gwange bw'oba ozina emmana naddala nga tuli mu kamissionary tewali kikwetaagisa kungwako nzenna kubeera nga omanyi omuntu nga bw'anaakuvumbatira ekyo ndowooza kya kigambo ekituufu n'akuvumbatira mu kifo ng'oli awo tosobola kwekyusa oli uncomfortable. Buli okwezina bwe kuyingiramu ekigambo uncomfortable. I'm not comfortable. I'm like siteredde mpulira siri bulungi, mpulira nzira, tebisobola kunyuma ne oba kulimba batya tebijja kunyuma. So tulina okubeera careful, tulina okubeera nga twegendereza engeri gye tuzinamu bannaffe. Muli mu kamissionary kwata pilo giteeke wansi, tewetaaga mugenda eri yonna. Osobola omuzina nga omutwe ogutadde paka wano nga mu kiwato kye, naye gwe n'ojja ne weesika kati ate omukira n'ogumusimba. Jjukira bonna ebakako style eyo, omukira ogenda n'ogusimba n'obeera nga ayagala okunzina ng'onyigiriza eri ewafuluma ebicaafu. Bannange no kuba oba ogusimbyemu bw'oti imagine weebase ozze eno sisa ontuuyaniramu onzisizaamu nange sina bwensa kati onzisizaamu ningassa omukka gwo naye ng'ate position gy'olimu teyeetaaga kubeera ng'onzina style eyo bw'etyo. Muyige okubeera nga at least bw'oba ozina omwagalwawo waliwo styles zetubazina, yes, but be sure oba make sure nti at least omuwadde omwagaanya ogussa assa ali okay. Omukazi nabeera tasobola nakwekyusa, tasobola nakwesikamu, ate bwakugamba nti lekerawo gwe bw'omuzina okumufiirako ekimuviiramu ng'akyawa style eyo. Ne bwakeera ku makya n'ava mu makaago aba eyo yagikyawa. Omusajja ne bwagezako nga nange kenjagala agamba ndeka style yankomyayo naye nga yeggwe nodda ku bbeere ly'omukazi n'oliyonka. Omanyi okuyonka omuntu like you literally milking them oba milikiringa oba olinga omuntu akamye nti kugamba ebbeere eryo gw'oli sikambula bw'otyo munnange liruma naluganga nze saagala kungwa bbakuli. Omukazi n'akugamba nti tayagala kugwa bbakuli. Mumanyi obuwomi bw'ebbakuli, mumanyi omusino ogwo bwe gunyuma okuba nga omusajja agunuuna muleke naye omukazi n'agamba nti tayagala ng'ate baali bagumunoonyeeko ayina past experience oba sijjo engeri gy'omukwatamu omukwata bubi n'olyoka oguyisako omukono n'oguteekako pressure n'onyiga. Omanyi okunyiga ng'obulumi bwafuna yabumanyi tawulira biri by'alina wulira wabula wulira bulumi n'ova ku ekyo n'oteekako olulimi manya akamwa n'oguluma bulumi
kakati omuntu ng'oyo ddala kyogera amazima obwagazi obubeera nga agamba nti ayagalamu ku bakacyabali agenda bujjawo nga bw'okwata omukiro okubako osabula busaze tweyigiriza okubanga ekintu ky'otamanyi teweefuula kitegeera oluusi okwagala okutegeera ennyo oyo noono oba okwagala okwefuula nti omanyi ate you just make blunders oba oyonoona bwonoonyi genda okole research yiga before experimenting on me kubanga nze gwokolerako experiments zo ndi muntu nnumwa you know bino waliwo omusajja yangamba nti senga olaba omukazi oba omuzina n'omugira bw'oti yes we love the cuddles and stuff and blah 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 but n'ebigenderako but ekyokunkwata nombeerako ondi waggulu oli kuntuuyaniramu waliwo abasajja abatuuyana oli kuntuuyaniramu kati jjukira bw'otuuyana sometimes wetuba tetutaddeeko oba faani oba esi ng'ebbugumu eriri otandika okubuildinga akaso akatali kalungi otandise okumpunyirira wenna onzisizaamu ndi kussa mu kkago bannanga omuntu omu n'atuuka ng'awulira ayagala nakuzza balance naye kiki ekiba kituusa omukazi mu mbeera y'okuba nga ayagala n'okuzza balance nga muli mu nsonga zakwempimpina bannange ensonga z'okwempimpina zakunyumirwa mbu okwempimpina ngamba okwempimpina zakunyumirwa z'amasanyu bati bwembanga nze okwepimpina tekumpa ssanyu my dear biba tebigatta mwetereze abakazi bagenda kubalekawo omukazi ajja kukyawanga ekikukyaya kyekyo kiki like ebintu obikwasaganya bubi oyitawo w'olina okukoma oba kutenda okudduka tosula toyisa woosula kasitayiro ka missionary kazine naye ng'omuntu tomuliimu tomuguddeeko nnyo tomusizaamu nange sibyagala era mwe abakazi abaliyo nga mubiyitamu I feel sorry for you naye musajja weetereze mukazi tomuteeka ku bunkenke kola ki weetereze bye byange temwerabira kusubscribinga n'okulayikinga bannanga abakomentinga mubuli munkolera ddala omulimu gw'amaanyi abasharinga ate mwesimanyina kyabbagamba okujjako bagamba omukama abampereke musinga okwagala cause that is the only thing kyensobola okubagamba eno video oba audio yonna gy'oba ogisanze nga tevudde ku Senga Faith manyi eba evudde ku YouTube channel gye bayita Senga Faith 256 jangu bulungi ku YouTube teekamu ekigambo ekyo bajja kweta ku channel yaffe obeere ng'otwegattako butereevu owulira osubscribinga n'ofuuka omu ku ffe nga obeera nga buli ke tuteekayo obubeera okafuna mu notification box yo ate n'ekirala tubeera ne lives buli lunaku tukola live ku makya between saawa 2 ez'Uganda oba saawa 4 ez'Uganda ku 5 ate era ne tubeera oluusi ne live ekiro so oluusi ey'ekiro ebeera sure tubeera ne live ekiro between saawa 3 ez'Uganda ne 2 ez'Uganda bwetera otandikirawo naye bw'oba ofuuse subscriber n'oteekako akade obeera ofuna notification nga tuli live kulaga nti omuntu ali live n'ojja n'obeera ng'onyumirwa kubanga ate eyo tusomesa ebisinga ku audio toba mu practical okuyiga Yeah.